Amakampuni agakola ebizimbisibwa gaweereddwa nsalesale wange ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja okubanga amaze okutuukiriza obukwakkulizo obwagateekebwako omuli okukola ebintu ebituukana n'omutindo n'obutaddamu kukola bizimbisibwa ebimu. Emitayimbwa ebituzimbisa waliwo emitayimbwa ebeeta twisted nga bw'ogiraba nga baginyodde, emitayimbwa enyodde eyo kati tugenda kugigirawo ddala tugyagala kugizimbisa, naye batusaba nga tubaweeyo obudde tukirizigana nabo. Kati tubawadde kutuuka ku ennaku 3 z'omwezi gwa Juni omwaka guno kulabira ddala nti emitayimbwa eyenyodde twisted bars eyo tugigira ddala mu katale. Ebimu ku bintu ebiweereddwa mwe muli emitayimbwa emiwete giyite twisted bars nga gino okusinziira ku kitongole kya Uganda National Bureau of Standards minafu ekiviiriddeko ebizimbe okugwa naddala mu kibuga. Akulira ekitongole ky'omutindo mu ggwanga Dr. Ben Manyindo awadde ebigero by'amabaati bye baagala amakampuni gano gakole omuli agalina geegi 32, geegi 3 ne geegi 28. UNBS shall require only those roofing sheets or steel products of known quality and performance characteristics are marked and used for construction purposes after the deadline of 30th June. Manyinda agambye nti kino kikoleddwa okulaba nti balinnyisa ku mutindo gw'ebizimbisibwa ebikolebwa mu ggwanga olwo bannansi bafune ebizimbisibwa ebiwangaazi ebijja mu nsimbi zaabwe. Alabudde nti baakutandika ebikwekweto ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu era amateeka bwe ganaakwata waakutanzibwa ensimbi oba okusibwa. Nga ntukukwata ng'obumbadde nnyo ku njogera kati otutwala mu mbuga z'amateeka omusango ne gukusinga olina kuwayo engasi eva ku nsi 10 oba bakutwale bakukwate kumala emyaka 2 oba byombi. N'olwekyo mbasaba nti tutuuka ku kaseera ako nsaba buli muntu yenna awakwatibwako alabire ddala nti kintu ky'omutindo akikwata bulungi atakitereeza, omuntu wa bulijjo wagula naye agakiwulemu. Omusasi waffe atuuseeko mulimu ku makolero agakola ebizimbisibwa erya roofings erisangibwa mu kibangirizi kya bannamakolero Nammanve mu disitulikiti y'e Mukono. Abakozi mu kkolero lino batunnyonnyodde kw'omanyira ebipimo by'amabaati ebituufu ne balabula abantu okusooka okwetegereza ebizimbisibwa bye bakozesa nga tebannabigula. Innocent Bwenje omukozi mu kampuni ya roofings ategeeza nti bo emitayimbwa egyogerwako tebagikolangako nti era bo etteeka ereeteddwa terigenda kubakwata. Quality is our priority. We are conforming to UNBS standards. So, like on iron sheets, we have to conform to UNBS standards. For example, the coating minimum is 122 grams per meter square. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.